Lindirira ku ABS Television. Lindirira program buli gwanga nebyalyo wano ku ABS Television buli wa Sunday sawa 3 okutuuka 4 ez'okumakya. Tosubwa owa joli ntyo gayira munywanyi gayira eruye gayira nga bucha naye nno ndudde okulaba bwe bityo bintu byangeri okimanyi nti tututte ebbanga ddene nga sikubako kimu akasiira mu kanene naye ebbanga lye tumaze nga tetulabagana nafuna obuzibu ekeeyo otyo buzibu ki sikyalaba ABS bulungi tokyalaba ABS yo TV ekusula ku mutima ng'olufuba TV ekusula ku mutwe ng'enviiri ate kwokola ngola byene nako wenjije ekiguli amagala eddiba ati bannange sikyagiraba ekutte eriko abanyumiza binyumize emabega kawo nawulira bifisse mbadde mpulira bifisse namasole byawulira kati ekyo nakitereezezza kubanga ka TV kanga akabadde akatono kali kayonooneka kayitamu amasannyalaze kati we kayitamu amasannyalaze Katonda nannyamba nenfunaawo ku kasente nengula omugunwa gwa TV Ntera nengula omugunwa gwa TV kubanga kali katono nga wenkunyonyodde musisi bosa Geoffrey nganda byebikuno nganda byebintu kali katono nga bwenkunyonyodde kakulunye kakati oluvannyuma nengula omugunwa omunene era nkyebaliza Katonda ekyakinkoledde omwaka guno omugunwa kati ABS njirabira ku mugunwa gwa TV omunene okiweera obujulizi nsobola kiweera yali Katonda kati nafuna omugunwa naye sokoleke omugunwa kyoyogerako okimanyi omugunwa okugambye ekyekintu ekinene nga wenkugenda nti nayina ka TV nga katono okiwulira ne kayitamu amasannyalaze nga ABS kyagira bulungi kakati Katonda nannyamba nefuna sente kati nagula TV omugunwa kwegamba nga kintu kinene otegeeza ekintu ekinene ekintu ekinene nga kinene kwegamba ng'osobola okukira sirika toddamu nakwogera ekintu ekinene bakiyita kabogolole kiri kyoyogedde kyekikyamu omugunwa yembwa ensajja ennene kyogamba kyenjogedde kibadde kikyamu oguguba mugunwa yembwa seddume w'embwa gwe mugunwa kati waguza omugunwa kwotuula n'olaba ABS yo ssebo wenna n'okaada n'olanga jange yakasibira embaale mbwe kalifaani kasanga omukalo nze mbadde mmanyi nti omugunwa kyekintu ekinene ate nga kigazi okirimbye nno basuze nti abalungi bagenze n'omwami omugunwa kyeki omugunwa yembwa ensajja Kazoba okitegedde omugunwa yembwa ensajja oddanga muno okusaagira mu bintu ng'ekimwa ky'omugole omanyi kijjira mu Syria ne kimala omuwungu